Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Twafuna ekifaananyi kye n'engoye n'empale ye yagisala n'afuna ddole n'agisiba mu kifaananyi kiri n'akyambaza empale alina omuti ku nnyanja mwe yabifugika era eyo nze nankakasa nti takyakola ki takyadda tumusibiddeyo n'ebintu bikoze n'ebyo mu Desemba yakomawo 8 batandika okunzinga nga ne Kkeesi eri wali bwe banzinga bamaliriza banteeka mu Kkeesi y'abafu mwe nakoma okukola ki okutegeera naye nga n'ekinnya baakisimye dda. Wankobidde kasi mukyala Kalibala mjebalikeyo kale mwanika yes mazima munnange webale butatukowa mazima ya kasimu wekavuga oba gwaka oba edonya oba okujja webale butatukowa munnange mjebalikeyo kale mwanika embeera nga ndaba n'engeri gyegizemu era embeera yonna okutereera gwe mwanika nkaka embeera yateredde embeera eri yaddeko mwami wange Kalibala ayogera bade balenjagala kujja kulaba Kalibala muna era ensonga lwaki nakuyise nti embeera mutuufu eyina enjawulo tambula mukati yeekolera buli kimu ebiringa luli nti kati ate tukyuse ayogera ne maama nno gyali ng'asobola okwogera obulungi mwami Kalibala oli otya gendi ssebo gyebale gyonna era ne maama waali maama gyali maama gyali mwabankuŋŋaanyiriza leero naye Katonda tesekasooke kamuyita akubuuzeeko maama ndowooza yakwetaaga nnyo mwami Kalibala naye zansooka enfune maama kamuyita akubuuzeeko maama mwami kaka gakomyewo yange okubuuzeeko natusabisa omulaba era desebo nungi nyawo mujebalekeero ye muli mutya maama olemedde mu kibuga tokyava mu kibuga ate nkuba eno tekusaze mazima mukyala Kalibala nsanyusa okuddamu okulaba naye nkulabidde enfunda eziwera leero olwaleero ejja kusinga nnyo kwagala mwami Kalibala ono ssebo oli otya ndi taata oli otya ssebo balemayo omusajja ono tayogera njogera obukuluma obunnuma nawankubadde bunnuma naye kati wendi nsambya limu naye ali emabega twebuuzanga omusajja tumuwe eki mazzi ki ng'obeerako ne baketi wano mwatadde ntiri wabanga webasaawo embeera eri eti eno embeera egenda erongokera nno ddala olw'okuba mukulu wange yansonyiwa byonna bye nzize nkola mu butamanya
naye n'okweyagaliza lumbe nno lubi kuba mu kweyagaliza kwe kwandeetera ebyo byonna. Ayi gira kyenjagala okutegeera naye njakitegeera baaba mukyala Kalibbala ne maama mwebale kujjanjaba Kalibbala otuuka kanzijukiza abantu. Kalibbala oyo gwe mulaba nzize nga mu maka muno okumulaba nagendako ne maka ga Mukuluwe ye mwami Kajubi ali luddawa. Mwami Kajubi yaddayo. Okay, yaddayo kuba Ssaawulidde bwe mwogerako na twasembayo nga tututte mwami Kalibbala ono simanyi oba yali abitegeera tumuvuga tumukulu pesa tumutwala okwetonda naye bye twali tukola wali obitegeera. Nali mbitegeera naye nga mwagwe gutasobola kwogera abitegeera bulungi era nga mbalaba. Oba osigazaayo akabuzi eyo ojja kukatuwa nga twakusitula. Mwebale nsaba okutegeeza abalabi nti olunaku olwaleero nzize okutegeera ekyali emabega era mwami Kalibbala ojja kunsonyiwa kuba nyina ebibuuzo ebimu bye ngenda okubuuza ng'ebibuuzo ebyo bya buntu. Era okutegeeza abalabi baffe nti mwami Kalibbala ono ye musajja abadde aseega ku ndiri okusukka mu bbanga eriwezezza omwaka. Twasembayo nga yeetondedde Mukuluwe alina omusajja gwakolagana naye ayitibwa Aginkoola beekubira olwo olunaku n'amugamba nti bwe muba mwesonyiye eddogo lye waayagala okuttisa Mukuluwo lwe n'amanya. Nali ninze nange ndabekuliza luti simanyi rizalutisi Uganda balimba nnyo ebintu ne tutabirabaku. Nali ninze ndabekuliza luti kati wuuno mulabye awo ku mabbali we mbajjukiza bw'ati bwe yali kakati olwaleero nga wayiseewo ebbanga likwata mu mwezi ndabye asobola okutambula mu katono ate era ne supporting ate n'okwogera ebigambo byali bitono. Mwami Kalibbala taata katutandikire wano. Sebo owulira otya eri Mukuluwo Kajubi? Towulira buswavu tokola ki? Mpulira obuswavu olw'ensonga nabye nakola olw'okweyagaliza n'obutamanya naye oba oli awo nabikola olw'emikwano egimu gye tujja tusisinkana olw'ebyenfuna ng'embeera ekyusa ofuna emikwano n'otamanya nti guno gugenda kukuwabya oba guno gugenda kukuyamba. Oluvannyuma lw'ekyo yali mukwano gwange eyampabya okunteekamu ebirowoozo ebitandi mu bwongo okukola muganda wange gwe nali nkolaganidde naye ebbanga okuva obuto kale nga byonna byekuusa ku byanfuna. Leka nkubuuze manyi program ziri zonna tuzze tukwogerera muganda waakulumiriza nti yakuwa ebyobugagga bwe kisooka nga n'ennyumba eno yakuteerako ssente oba yagikuzimbira. Yaginzimbira mbadde gyamanyi ojja kwewakana kuba byali mu vidiyo ziri. Yaginzimbira akuwadde ebyobugagga mutandise okumumanejingirako ku byobugagga alumiriza ne mu bye nategeerako nti gwe oba ne mukyalawo oba ne mukadde we kirungi mwenna weemuli nti mwayagala okumutta taba kufuna aje yamuyambako okugenda e Bulaaya teyalisobodde kusurvivinga kantandikira awo. Kalibbala wagezaako okutta muganda kale wetujja va mukali wagezaako. Nakola nga simanyi nti kyakutta wabula okweyagaliza nali njagala alemere Poland aleme kudda eno engeri gye yali afunyeyo obutuuzi ebyeno bibeere byange kati ekyo kyekyavaako obuzibu. Mu kwebuuza ku mukwano gwange gwe nali mpita mukwano gwange yali amaze ebbanga ng'akola ku nsonga zange gyali eyo omusajja omusawo eyali ng'akola mukwano gwe yali musamize. Webale nnyo musawo webale nnyo yali ankolerako okuva emabega kale nga Kajubi akyali wano makanika nga nina ebimu bye muyambako kati mu kugenda eri kyessaamanya nti yagenda amaze okweterereza bulungi. Kankubuuze mwalina enkolagana ennungi wakati wo ne Mukuluwo Kajubi ng'akyali mu ggwanga muno? Kituufu enkolagana yaliwo enkolagana yaliwo nga Kajubi tannaba kugaggawala obugagga obwo bw'alina. Ku mwembi ani yali asinga mu Deseni? Nali mmusingako
ng'akyali wano kuba n'ebimu yajjanga nga muyambako. Kati mu kugenda eri atandika okumpeereza ssente tukola. Wategeerako ku ngeri gye yagenda Bulaaya? Okugenda kale namanya nga agenda naye saategeera ngeri ki gye yagobamu bintu bye kuva wano. Kati mu kugenda eri tukolagana ampeereza akasente tukola. Kati ekiseera kituuka neebuuza ku mukwano gwange ono omusawo Omuganda engeri ebintu gye byali bigenze nga bigejja tuzimba ebizimbe ssente aziweereza ebintu ebyo nga mbivunaanyizibwako ne mukazi wange ne maama wange kale nga famire. Ne nayagala ebintu bineno bikyuke bibeere ebyange. Kati mu kwagala okukyuka bibeere ebyange neebuuza ku mukwano gwange mu kumwebuuzaako yampabya n'abaako ebintu bye yayagala tukole nkole. Saagala kuŋŋamba nti bintu byayagala kati omanyi kyenjagala okwebuuza gwenga gwe muganda wo yaŋŋamba yakuwanga kasente. Kituufu. Amayumba gano Munnayuganda batono nnyo ayinza okuba nga akuzimbira n'atakuba njawulo. Kitegeeza n'enjawulo oyinza okuba wali oyinawo kaki kasente. Kituufu. Ekirowoozo kino kikujjamu otya nti ate bibeere ebibyo? Ekirowoozo ekyo okunjijjamu okusinziira ebintu bye twali tukoze ebbanga eddene nga tubitaddewo nayagala nakemebwa neneeyagaliza ennyo nenjagala mukulu wange aleme kudda Uganda. Obweraliikirivu wali obujjawa? Olw'engeri gye nnali nvudde emabega nga mmusinga kati nga kijja kundabisa bubi eri mikwano gyange okulaga nti oba ali bagambye bibyo webale nnyo kati ng'obuswavu obwo nenjagala alemereyo. Ebintu bino mwayipulanninganga ne mukyalawo kuba omukyalo owange oli yali abalumiriza nti gye nali mu mwami kankaka nti ettaka eryabulibwanga okukosa era ebyo nalingako n'ebizimbe ebyasitirwanga nalingako kubanga obuvunaanyizibwa mulamu nange yabukola ki yabuwasayininga naye bino bye yatambula saalimu era saabimanya. Kati mwami Kalibbala otidde awo abantu kugira ogira. Kati mu kunyumizaako mukwano gwange oyo omusawo abaako ebintu byayagala nkole atuma ezimu ku ngoye za mukulu wange ebifaananyi bye twali twekubya ababiri kuba twali ba mukwano neesalako. Kati mu kwesalako ntwala empale ya mukulu wange n'ekifaananyi bitwalira omusawo ono nze kyessaamanya kyosanga naye yalina ensonga ze. Kambuuze gwe yatumanga ebifaananyi bya mukulu empale ye gwe nga gwe ekigenderwa kyo kyali kyokubitwala okumusiraanyiza eri aleme kudda eno olw'ensonga eri yali afunyeyo obutuuze. Kati nze nenjagala abeerere ddala wa eri kyessaamanya nti kineno kye nali nkola lwali lumba olugendo okukola ki okutta. Kati mu bikola ebintu bino saakimanya nti mukulu wange yagenda amaze okwenyweza mu lumbe lumutuukako. Kikansooka ekitegeera ki ekituufu kye wakola mukulu kubanza nabaleka mwogera luli omusamize yakutuma empale ya muganda wo n'akutuma naki n'ekifaananyi n'omutwalira ekifaananyi. Ekifaananyi twali twekubya bibiri ne mukulu wange ekyange n'enkisalako ne mutwalira ekya mukulu wange ekitundu ekyasigala n'engoye ze. Kati olwo bwe mbitwala ew'omusawo oli omusawo no yankozesa ebintu bingi. Kitandika okweraliikiriza okolagana ne mukwano gw'ono omusamize nsonga ki kuba wali ofuna ku ssente nga toli bubi? Ekyasinga okunneeraliikiriza mukulu wange ayinza okudda n'anjijjako ebintu bino kati nenjagala tumusibireyo eri e Bulaaya aleme kuddawa eno. Kituufu twamukolako emikolo
kuba emikolo egyasooka twagikolera eri ku ssabiro. Mwagikola nani n'omusamize? Noono omusamize mukwano gwa. Olwo anti jjukira akutumye ki? Antumye empale otudde. N'antuma ekifaananyi tusobole okusibira eri mukulu wange eri e Bulaaya aleme kudda bintu bino kubingiddako. Ekituufu emikolo gyo twagikola kuba egyasooka twagikolera eri ew'omusamize eri ku ssabo lye ne tujja ne ku nnyumba ya mukulu wange ne tukolerako ki emikolo. Kati wayita ebbanga lya mwezi nga gutya nga gumu mukulu wange mukubirako kasimu takyasobola muwuliziganya kwegamba agenza neesalako oluvannyuma lw'okukola emikolo gino gye twakola. Kati bwe twamala okukola emikolo wayitawo omwezi nga gumu oluvannyuma lw'okukola emikolo gyaffe mukulu wange ankubira kasimu muweereze kasente. Kale yatandika okulwala eri e Bulaaya gy'akola ki gyali emirimu gye nga tegikyatambula ankubira akasimu muweereze ku ki. Omanyi bwe nali n'omusajja oyo yaŋŋamba tiwamugobya ku mulimo. Kajubi yagamba baamuwummuza ng'alwala bakama ba baali bamwesiga nga tamanyi kigenda mu maaso. Ekintu ekyo wakiwulirako? Kituufu nakiwulira kubanga ebintu naye wakiwulira gwe wali okimanyi. Kituufu bwe mwali mukimanyi. nga ndi mulwadde era sente ezo jjukira n'okuzijjayo era nga nina okusayinira. Nojjukira yasooka n'agamba nti bamperezeyo obukadde nga 5 nga tulina ogenda tuzijje mu banka. Jjukira nze next of kin ne tuzimuweereza. Kati bwe yagamba nti atandise okulwala gwe kye mwali n'omukozi n'omusawo tekyaku nze nafuna okweraliikirira. Kati mu kufuna okweraliikirira nzirayo wa ew'omusawo eri ew'omusamize mumuvumule munnyonnyole ekituusewa ku muganda wo. Weebale nnyo. Wali ogenze muvumula wali ogenze kukolaki? Kituufu nafuna okutya kuba mukulu wange bwe yalwala eri yatandika okukuba akasimu muweereze ku ssente ze nali njija mu faamu ye mu bizimbe bye. Kale nekindeetera okutya nti ayinza okudda n'ebintu bino n'akola ki n'abikutwalako n'abinjijamu. Oli yali mulwadde. Kati omusamize bwe nagenda muno omusawo wange ekifaananyi kye yantuma ne tubitwala ku nnyanja tumusibe aleme kukola ki kudda. Ate omuntu bamusibira ku nnyanja owaayi anti ku nnyanja oli omusamize gye yalaba nga tetulina omusibira aleme kukola mwakola mutya. Weebale nnyo. Twafuna ekifaananyi kye n'engoye n'empale ye yagisala n'afuna ddole n'agisiba mu kifaananyi kiri n'akyambaza empale. Alina omuti ku nnyanja mwe yabifugika era eyo nze nankakasa nti takyakola ki takyadda. Tumusibiddeyo n'ebintu bikoze ebyo mu December yakomawo. Era kyatwala emyezi ng'ebiri nga tetuwuliziganya. Sokoleke bwe mwamala okukola emikolo giri ku nnyanja waddamu okuwuliza muganda wo emyezi ng'ebiri nga tetuwuliziganya. Kyekyakujjira mu mutwe nga takyankubira kasimu. Nze nendowooza nti kituufu omusajja yankolera kye nali nkola ki kyewali oyagala kye nali njagala. Tegedde bulungi. Naye okimanyi omaze omwaka n'okusoba ku ndiri kyatuusa ne mukyalawo byonna bye twakola byojja okulaba oba byewalabye olyoka munkubire kasimu. Njagala kubuuza bwe mwasibirayo muganda waleme kudda ekyo kyo kyaliwo otandika ddi okulwala otandika okuba neetaaga okumanya walwala otya okubeerawo ku ndiri kwe twakujje mwaka mulamba nga ndi mulwadde ntandika okulwala ntandika okufuna omusujja ogw'olutentezi siggwamu musujja ntambuddeko ku basawo nfunye ebizimbazimba ebitategeerekeka nga buli wendaga bagamba kunnongoosa.
obulwadde tebulabika. Kati olweyo nvuddeyo tandise okugenda mu kizungu biri nali namanya nti nabikola byaggwa ng'era ffe tumanyi nti lumbe luzungu lwe lukola ki lwe lunnuma tutambudde buli wamu nennemererwa nze ngenda okumanya nti ebintu ebinnuma si bulwadde nga mukulu wange ate amaze kudda. Kankubuuze wamala okgenda mu malwaliro ne bagamba okukulongoosa natya kuba walina ebimaali ya muganda we nze we najjira nga mukyala we ebintu byonna mubitunze sente zino mwaziwanga mu ssawo mwaziwanga mu ddwaliro nga tutambula ku malwaliro ate ng'ezimu akugamba kola ki zimpe wali nga tannalwala nnyo okutuuka kumanya alimuso ng'ezimu agamba zino zimpe ne mugamba ohaye sente z'osumba nti gwemba sente oli mukulu wange wansenene oli wa kika kira ezimu n'ozimukwamula n'ozimuwa naye kati gwe yali agenze omusawo tewaddayo ko wa musawo ng'otandise okulwala obulwadde bwabula mu kubula nzirayo ew'omusamize wange oli eyankolerangako ku nsonga zange kati mu kuddayo anyambe yanjijanjaba ekituufu ye ng'alabika nansobola okukola ki kuba tunoonyeza olumbe lwabula. Mu kuddayo omusamizi oyo alina ebintu bye yantuma era ng'ebintu ebyo myezi gyawera ebbanga nno lyekulungula naye nga buli lwanjijanjaba ekikwewuunyisa olumbe lweyongera kukola ki kukula ntunda ku bintu bya mukulu wange ebimu bye nali namugulira ng'embuzi nga n'ezimu nzijja ku mukyala wange ku mukyala wange. Omusamizi ono wagendangayo nani kubanga Kajjubi ye agamba nti ne maama wo ye yakutwalanga ku musawo. Nalina obusobozi ng'era neevuga ng'era obulamu bwangu nga neevuga neŋŋenda nenkola byenkola nenkomawo n'ekyammala amaanyi ng'ate weewuunya ebintu byentunda ate sente nzitwalira ye ate nga n'ebimu yakola ki yabingulako. Mutegedde kuba waliwo omusajja oyo gwe yatambulanga naye ng'ebimu ngaga mwami Serwadda sayini nga kinaakiguze kati tunuuli ebyo by'obusabizi ebyo wabimalamu bbanga ki kuba nze nakusanga ku ndiri emyezi gyekulungula 8 oba 6 nga mu butuufu yanjijanjaba n'alemwa era ekyasinga okumumala amaanyi bye bimu ku bintu bineno bye yantuma okunzijanjaba. Ebintu nno byali bingi n'ebimu bitiisa kuba gwe ssebo mwe mwali ne Kkeesi y'abafu omwali embuga enzirugavu engoye enjeru ng'ate emikolo gya kukolebwa kiro ziba ziwera ssaawa 8 ogw'ekiro bantandikako emikolo banzinga mu mbugo banziiga mu masuuka ameeru wagende w'omusawo nakutuma embugo webale nnyo amasuuka ameeru omwali n'embuga enzirugavu ne bakolako emikolo za 8 batandika okunzinga nga ne Kkeesi eri wali bwe banzinga bamaliriza banteeka mu Kkeesi y'abafu mwe nakoma okukola ki okutegeera naye nga n'ekinnya baakisimye dda ntegeera ku makya okunziikula mu ntaana mwe baali bansuzizza bakusuzaawo bansuza mu ntaana nga n'okunziika banziisa. Ebintu ebyo byogera bituufu ebintu bituufu naye nga byonna mbikola olwo wadda ogambe wategeera ddi wategeera ku makya nategeera ku makya ogw'ekiro era emikolo ne bagikola ne basawo banne nga bwe baali beekuŋŋaanyizza kyekyammalamu amaanyi konze kanzire ewange nfiire mu maka gange tewawona era we wansanga nga naseega
ng'oli mu maka gange olwakiri kye basembayo okukola ki okukola byali biweddeyo kalibbala bannaye kati ffe tujja tukusangawo olina okudagala bakuweera ku bijiiko nga neekyawa wuuyo mulago wuuyo buli wamu olumbe mukulu okajjubi ebiseera ebyo waliwo muwulizaako mukulu wange yali nali sikyamuwuliza ng'era ndowooza nti kye nayagaliza embazzi kabuyaga yansuulira busuulizi nga ndabira ddala nti kyekyo kye nali njagala obutakola ki obutadda mami kalibbala sebo ontiisizza ensi eno abantu ebakuzinga ssaawa 9 ssaawa 9 ne kati ndi musanyufu naye kyenjagala okwebuuza omanyi ffe we twakusangira waawa mukyalawo yankubira ndyoke nzijje nkulabe nga nange mmanyi oba kiki kyagenda okuŋŋamba ate gwe tewagendanga noono mukyala Kalibbala gwe wategeera otya ebiruma ono ojja otya otandika okutegeera ekiri nti oli kajubi ebiwe bityo kati bwanyiikirira okulwala ennyo nga n'abantu batandise okuŋŋamba alulabika lumbe Luganda ŋŋamba nti owaye kankolera kansituke nga taata w'abaana ndabe nkwata obusente bwange obw'ekikazi era nagenda simugambe nga sirina gwe ŋŋambye nembaako ow'endagala kati bwe ntuuka eyo ew'omusawo omusawo akebera aŋŋamba nti kankubuulire olumba oluluma ono eyalwonyonyeza ekisooka toli wa famire so tojja kola ki tojja kubisobola abimanyi buki bulungi nemugakati taata nazzewuwo okole ki omunyambi omwami wange agenda kufa nangankankubuli nze sirina kyensobola ekyo kyobadde oyagala omusawo gye wagenda yesebo yakunnyonnyola nti obuzibu buli wakati wo ne muganda nti bafunamu obutakkaanya oli ali ebweru namukalibbala namugaa nti nzizeewo ntaasi nti nze oyagadde kumanya obuzibu buvaawa ogwange gukoze eki buwi nagezaako n'okuddayo omusajja yantwala misinde era bwenvaayo nga binsobedde natuukira wa maama ono maama nenkola ki namugaa maama naye nno munaye okyali wano nawano ekiruma omwami wange kyekino maama nembimunnyonnyola ng'olwo n'ab'ekika batandise okunsongamu emimwa batandise okugamba alabika yaloga muganda waffe biki nga bitandise okuyitiŋŋanya nga mbiwulira neŋŋa nti ekimala kimala okogere wanyazaalawo nembimugamba neŋŋa ekimala neŋŋa nti oba bigenda mu mawuli katuuka okufa nga amazima gakoze eki gavudde ni kwekunoonya mwami kanka nga batandise kambuuze wali nga tonaba kunoonya omusawo ono wamugamba ye talina kyeyayamba Kalibbala talina yaŋŋamba nnyabo ekyakuleese wano okumanya lumbe wadde luva ogwange guwedde kuba nkugambye naddayokko nantwala misinde era kwe kudda ewa maama nembimunnyonnyola nga emimwa ntandise ogiwulira agenda kutta muganda waffe ebyobugagga kirabika beegobana naye nga tesiina kati mumanyi nzijukira we najjira nga olwedde oŋŋamba gundi kuba ate kati kitandise okumbuzaabuza gwe omusawo bwe yakugamba nti biri wakati waabwe ne Kajjubi olwedde mwe mwali mu bintu nti mwe mwagala kutwala bintu ate nekira nga bakintaddeko nti noono njagala kumutta bwe mwagenda mu kyalo ebyo bannyonnyola nti mwatuula mu miitingi yaki yekika ale mutuuka mutya mu miitingi yekika kakati bwenvaayo eri binnyonnyola maama n'abooluganda basalawo bayita ki miitingi y'ekika nga nange kennyini emimwa ntandise ogiwulira bagamba nti alayika ayagala kwezza bintu by'abaganda baffe baguntaddeko so kwe kugamba maama nembimubulya nti singa ekijja kijja sikikola sikirimu nange bagamba eyo miitingi gye yabazirira ebintu Kajjubi n'abizira kuba bwe yakomawokko nenga mukama mulungi akoze eki akomyewo kankoleki wenakugambirawo nti namusinkana ku Serena nangoba misinde omanyi mwami Kalibbala obadde wali omulwadde nga tunoonya ekikuluma bwe najja nze baŋŋamba nti igwe muyina obutakkaanya ne Mukuluwe ebyo byonna byonna tuyita bya Mukuluwe ojja biraba ku intaneti okuko ebiri
nakakolako program 3 eyokunamba olibooti kirungi naawe ojja zigoberera ajja funa ka smartphone eddemu okoleki ozigoberere mu kyetwazuula nti ekintu kyewakola muganda wo ye yakubira yalina lwe yakubira kuba naye yannyonnyola aga obwavu bwali bumulumira wano kirungi naawe ŋŋambi wali omusingako kaki kasente n'agenda ne yeeyiiya kale abantu kambatwale kuba kati babiraba kambatwale otandika ddi okuwona kuba nasembayo nakulekawo akajubi mulimu kwegayirira nze nenkola ki neŋŋenda mukyala Kalibala kyekyali ewa akajubi we navaawo bannange ekituufu ekyaliyo kubanga haji yatugamba nti bwe bakunyako ng'abafamire mulamu Kajubi nakkiriza okusonyiwa ono era mulamu yakkiriza naga nti bwamusonyiwa tewali buzibu haja naleka gadde ennyumba ntayagala namuyingira abaddako mu kafubo baddako mu kafubo tayagala kamera gwe wagenda twalwawo tetwavaawo nga mukyegayirira nange nga ntudde wali ku bbali naga nti bwe tukkaanya tewali buzibu haja asobola okukolaki sobola otuddiramu n'atandika omujjanjaba ekyo kuba twakuba essimu ku olwo oli n'abagamba ajooli we bakolagana yaginkoola nti mmwe bwe munakkaanya ne mwetondera Kajubi wajja kubaawo enkyukakyuka oba okiraba so kwolwo mwetonda ne tukkaanya n'agamba tewali buzibu era mukulu wange yansonyiwa n'amusonyiwa era lyessanyu lino lyolaba ebigere bino okulabika nga nsimbasimbako ke kasusu kano koolaba olw'okusonyiwa kwa mukulu wange kwe yansonyiwa ate era n'okugamba mwami Kanka kuba kwolwo lwamusonyiwa ekiro ojjukira olutwali tumaze ebbanga tukyusa mukyuse nema naye ekiro ngenda okuwulira omuntu agwa mu bintu nze bannange nasa ngenda okudda engulu nga ndaba omwami wange konze maama situko Kalibala ayagala genda maanyi olunaku olwo lwe bakusonyiwa otandika ddi okuwuliramu olungubanguba kwolwo lwennyini ekiro nekyusa n'okwekyusa n'okwetwala ebweru nenneefulumya ekitabangawo omwaka mulamba kuba zaali saa 9 ogw'ekiro saa 9 nengamba ono abadde kyataata buseeki banaye ng'ategeera ayagala kati wano woobadde owonera omuntu yenna nga mulwadde abaako ewamuluma nti omutwe gunnuma wali totambula teweekyusa watandika atya okuwona kuba neetaaga mmanye nti waliwo ekiwundu kyagira ng'amagulu ngalaba osobola okutambula naye era go gasigalamu gakyalimu amasannyalaze engeri gye mmaze ebbanga nga ndowooza sikola ki nga sitambula ge gakyasigaddemu akannumirira naye nga wala wonna neewulira bulamu era mpulira bulungi ekituufu mwami Kalibala oyise mu bintu mbiwulidde naye ebintu ebyo simanyi wabiina kye bikuyigiriza kituufu kyekyakumpisizza ondabe era nkwebaze nkwebaza neneebaza mukyala wange yakunoonya neneebaza maama wange ambeereddewo nenkwebaza ekyensusa okudda okungatta ne mukulu wange era weebale nnyo weebalire ddala tufu mukulu ayinamu olusente biraza kumukubira yatutwala yali atugalirawo nasooka ne mulimbawo nti njagala interview za biki naŋŋamba ozimpa nekasamu amala era weebale nnyo weebalire ddala nakutegekedde n'ekirabo ekyokukuwa olw'okusiima nze igwe nze watekedde ekirabo olw'okungatta ne mukulu wange n'okumunoonya ekirabo kya mwami Kalibala egalera nakwasako ebirimu nja kukiraba naye ate nze ndowooza tewali ebaziza nze sinze yakuwonya kituufu nze nakola puroguramu nendaba mukulu byonna byeyatuyisa tukutte maama wammwe tumugye luddawa ebyo byonna naye sinze nakuwonya kituufu kuba ne ku olwo lwennyini mukulu wange yakubira aji
essimu ne lwakuba aji oyo njagala gwemba nsembayo okulaba ensoze ye tonamulaba sinnaba mulaba olw'ensonga n'akasimu kenze sikayina oteekateeka mulaba ddi njagala nnyo okumulaba era njagalira ddala naye akasimu naye mwami Kalibbala nti omanye ebyange engeri gye mwasala bibeere bya kamera njagala bibeere byaki bya kamera bw'obanga ne ajo n'amulaba essebo n'amulaba nze kankuwa ennamba y'omukubire kati mukole appointment lw'onomulaba kubanze bwenva kotandise okuwona ate naaba nzira wano nkimaki kankuwa ennamba akasimu bakampe kuwa ennamba ne mukyala wo yagirina naye nze njagala nnyo bibeere byaki bya kamera omukubire namba eriwa agikoola nyiga njagala omukubire nsaba omuteeke mu loudspeaker tumuwulire mukole appointment nalwo luggwe eri 774 774 87 nkaagamwemu 84 yeah. N'akasimu nga kompadde nga tekaliiko nkakubako mpulira tekaliiko okanyize bulungi kyetugenda okukola kani abune wano kampeni n'olupapula akole ki okampandiikire ngikuwandiikire onamukubira olwonakola ki naaba ŋŋendayo nkole puroguramu naye nsobole naye okumwebaza namba ya haji eyo ojja kumukubirako webale nnyo ssebo webalire ddala naye lwakuba mbadde njagala bibeere nga mwogera mukole appointment kikole ki nga kiwedde kikwedooza ogenda gikoppako omukulu nga gikoppako n'omukubire ssebo nkulamusizza taata nze Kalibbala ssebo Kalibbala muto wa Kajubi ye taata nsaba onfunireyo ka puroguramu okujja okukulaba kale kasite ennamba yo ngifunye ye taata kale ssebo mwami Kalibbala ssebo omutima kukakanya agyeyogedde agimaze okwogera naye agambye agenda kunfunira ka puroguramu olunaku oba nakuyita n'omperekerako yadize byangamu kamera kalimu bambibamu kamera oba oyina okukkiriza nti tujja kgenda nawe kiba kisobose munange nja kukubira ne ninayo n'akalabeko kenakutegekedde nawe ogende weewutiremu kasupu nakampadde ate olowooza kalimpigi tugende kaliwa tutuno wanga tutuno bambi tuse benno kwenenya notutikula
ekisonyiwo abaweereza abo tusse kwenenya obutiko obutweyimirire tukivueko obuzito n'ebibi. Amaziga olukusi n'olutwe obusobasoba gamukonenge ebippali Ssaako n'ebikwa bigende tuba abatukuvu emirimu bambijakkekwa emirembe gyabula tulyawo obufumbo n'ezzadde kyekimu tuli bubi